Beka mulinde. Mbuchichata. Use this side. Okay. Because I want your email address as well. Okay. Turn it in. Okay. And the date. It's okay. Put it down here. Today's 11. Right. Like I've said, these are one which is voluminous. Mr. Ntezigyayo, let's get your thing. Let's get it. Mr. Mbulambago, Mr. Ntere de Charles, Mr. Ogemba. Fine. So I think it is. Address you and handle one aspirant at a time after verifying after you have been nominated. So we will now hand over to the in charge of this process, Mr. It was important that we know who is here, just to clarify that at the moment you are an aspirant. Yeah. You are an aspirant. You become a candidate.
Uganda and I grew up in the East African community. I can grant you an interview in any. Kufuna interest mu bukulembeze bw'eggwanga. It was 2016 by the was in P6. Yali 2016 akalulu ako. Actually nze personally I felt so down nengamba kati eggwanga lyaffe ikalirinze nze ndikulembere. Era kasita chance etuuse nengamba sigenda sigalira mabega kansitukiremu ntwale eggwanga lyaffe maaso. Kalulu bakabba misana naye ku luno tuzze na liberation vote mwe bennyini okwenunula. Kana akalulu kakwegatta ffenna tulabe nga tukyusa eggwanga lyaffe. Abamagye tubeegayiridde temwegatta mu kulonda kwaffe. Tubagobye mu Luganda kubanga tetuli mu lutalo. Muleke poliisi ekole ogwayo. Nammwe abapoliisi tubasaba muleme kubeeramu na kyekubiira. Leero COVID taliiyo njagala tubayiri baalaali. Nga teri kwekanga nti oba kiti. Tetusobola kulwana lutalo duwangula zize mbalage ebibira biri luddawa. Ekibira kyenjogerako yeyo sekita moli gwe munnamawulire ekyo kibira kyo. Nze omuvuzi wa boda ekyo kibira. Omusomesa kibira. Owa poliisi kibira. Omusawo sectors kye kintu mwe tugenda okuyita okuwangula obukulembeze bw'eggwanga. Nti singa buli sekita evaayo okulaga obutali bumativu na biki ebigenda maaso, gavumenti eyanguyirwa okuwuliriza okusinga political parties. Enguzi mu Uganda kye kintu ekyemezezza Uganda okubanga eri mabega essaawa zineeno. Singa tunaba tulwanyisizza engoyizi tojja kulaba nga tukola ki Uganda togiteeka ku mwanjo. Tuze n'omulamwa ogw'okuzimba Africa empya. Okuzimba Africa etaliiwo ku kutunda butunzi by'amaguzi byayo, naye Africa egatta value n'okuprocessing raw materials zaayo olwo ne tutunda ebintu ebiriko omutindo. Tuze wano okupromotinga enkolagana wakati w'amawanga ga Africa. Mwena mumanyi bulungi nnyo ebigenda maaso mu mawanga ga Africa. Olwaleero wotunulira ekiri e Congo tewali nkolagana. Wotunulira ekiri e South Sudan tewali nkolagana. Tutuuka ku bana Uganda ate nga tulina obatuukako. Ebyo tulemesalemesa okutuuka ku bantu baffe kikyamu nnyo kikubiriza ate nga temulina kikola because kati bwe mutulemesa ate ne mukkiriza abalala okutabaala ebitundu ebyo mugenda bba mukendeeza ku bululu bwaffe. Mubanga abatusikiriza okwekalakasa ate nga tetukyagala. Tumanyidde ddala nti kasita constitution yatyoboola okuva olwo we tulinga abateefuga tufaananyizibwa ddala abantu abeetaaga okuddayo ate okwenunula. Ate nga tumanyi nga bannansi okuva edda n'edda wano ebitundu byonna byalinga byekulaakulanya n'okugenda mu maaso nga birina enkola ez'omu bitundu. So ekyo kye tuzze nate okuddamu okulaba nga tukola nga tutereeza enkola ya federal eya nnamaddala nga yejja okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Shall apportion the consolidated fund equitably that those people also have shares like others, the central, the western, the northerners, the southerners. Will they be different presidents? No, they will have different presidents. One for eastern and one for western. That is it. And the capital city for eastern will be Mbale. That is my dream. When I come into power, through a referendum, we shall urge people to come and vote for the same. I'm happy to eat. My name is Mayanja Moses. I was born in Chankwazi, Chiboga. Yeah. My English is not all that the best, simply because good education is only achieved by those who are rich. Yet I grew up when I was one. I was paying my fees, but I tried tooth and nail to get the little English I have. If you choose me to be your president, I will see that the following things, as you can see in this manifesto, I have all the solutions to the problems of Uganda. This is a foreign language. English should not be a problem, because here is Uganda. The most spoken languages are Uganda and some English where necessary, but I will get translators when I become the president. Free trade zone kye kintu kye tugenda okusimbako essira nti amawanga ag'enjawulo gasobola okuba nga
gasobola okutradinga nga tewaliiwo musolo eggwanga ero lisobola okukula mu maaso tulaba mawanga ga Dubai wano Uganda eri landlocked ne tusobola okukwatagana ne Kenya wetukwatagana ne Kenya ne babanga basobola okukwatagana ne China ne baleeta ebyamaguzi e Kenya e Mombasa ffe bannayuganda ne tugenda e Mombasa ne tujjayo ebyo ebyamaguzi ne tubiyingiza eggwanga lyaffe Uganda kijja kuba kisobozesa bwenguzi butuliira ddala okutandikira ddala mu ba officials abali waggulu mpaka ku muntu asemberayo ddala wansi mu ggwanga muno omuntu okufuna omulimu alina sooka gugulirira ebyo bye tulina okusooka okulwanako nga ffe abavubuka ekyokubiri tunuulira abalimi baffe abalimi agenda n'alima eno sizoni neddako naye ebirime byabwe bibeeramu kufa naye baba batuuse okutunda tebafunamu nnyo ekigendererwa ku mulamwa okulaba nti tulina okugatta abantu bannayuganda bwe tumala obbagatta tukozese ebyenfuna byaffe ng'abasuubuzi abalimi n'abalala ab'amakolero n'abalala kulaba nti tugatta byonna bigira wamu kye tuyita economy kugamba tusobole okwegatta okulaba nti tubimonitaringa obulungi okulaba nti eggwanga lyaffe tuteekenga stepu mu bintu ebyenkulaakulana. Empapula zino zirina okukomezebwawo weeks 2 nga tetunaba kusunsulamu kubanga bwe zikomezebwawo tuzitunulamu ne tukakasa nti nno kituyamba okuzitunula mu budde ne tuzikakasa nti nno abo abakuwadde obuwagizi ddala beba bagwanidde kuwa obuwagizi obwo mpozi n'oluvannyuma ne tuwa gye tuyita certificate of clearance osobola ate okukola emitendera egiddako ng'okugenda okusasula ssente okuteekateeka ebipapula ebirala n'okubuukinga olunaku lw'oyagala okujja okusunsulwamu.